Murebi wutu wankore Media TV, Western Reading Online TV, nitwakira kimwe kandi tukusimira kimwe bwo kutureba iwe okuguma notura ntukusimira kimwe kandi byo kora nebyamano. Of course tutiri Ajipu Motel mbara Elizobe Chivurune cha Chris Evans Kawes kandi ho twafunira beshongoza abamana okusinga yamana Aizon T anjisa ngende mu kidongo neje ko stress zine munze neje ko stress nwe munze neje ko stress ya man chete wama ndi bulungi ogamba otemu uramuso mu runyankore wasi mwasiro mti twasibaje shaniwe naye nasibaje shaniwe we wow Aizon T wanje bigenda bitya birungi we bari kukikuba kale namwe mwebale kuweereza ya energy wari ku stage dobera nayo wari ku stage awo ebo dijawa abagizi be bajimpa kasaba abagizi bakwamola still olina okufuna energy nebaza mukama abantu bembalala bampadde vibe banjagala ya guno gwade murundi gwakomeka ngoje mbarara mirundi giwera sijibala naye nga since this year naja ne Eddie Kenzo then nkomyewo leero ne Chris Evans genda akomawo nja kudda ngenda omwaka ogujja ngenda kudda nga ndi nzeka omwaka ogujja ngenda kola Freedom City then neno mbani nokola then next year where is the promise atecho chetaga yanga show omwaka ogujja banange nsaba buwagizi wamwe nga mwagidde abalala ba Eddie Kenzo ba David Utalo ba Chris Evans nsaba nange mumpagire nga ndese concert yange ya gwe tusubize otachikola tulinyo global already Freedom City eli booked omwezi ndowooza guyinza okuba ogwokusatu oba ogwokuna sina confirming bulungi nga naye it is confirmed nina okola kyekikuumisiza omutindo gwa Aizon T kuva we yatandikira up to today ndowooza kuyimba bubaka nyimba nnyo ennyimba eza message ate sirekezaawo sizikiza kwawegendeeza kana akayimba akasinga si mukama nakakolera mu lockdown n'abantu bakagadde nnyo abanyankole tulina olugero lwaffe nti ekisoro bw'ekihango n'okyendeza enkoko yawe simanye ekisoro bwawe bakiyita mu Luganda naye kiri ekiwuka enkoko zekisinga okwagala oba okyagaliza enkoko eyo kati tusuubireyo kolabodi n'omunyankole kuba naffe twagala tukubeeyo yenna ajagala mwaniriza kuba olwedde nina n'oluyimba olw'olunyankole lwe bayita yamaawe balwagadde nnyo abantu bonna e Kampala lwakutte nnyo tuweemu yamaawe izolemo mushashe yamaawe ano yange akayimba bakayita yamaawe by Aizon T I know Aizon T nga tumaliriza kyetukugata ne Chris Evans kubawa omubeeriddewo abayimbi bonna nze baganda bange bakyali bange sina mulimbi gwe ninako buzibu mwandaba ku lwa Eddie Kenzo najja ne mukolerako ne Chris Evans mukoleddeko still ne Lutalo namukolerako still nange we naaba nkoze concert mubasuubira okujja yengeri abayimbi gye twesasulamu obeerawo bano nabo bakubeererawo yongera okuwola abantu okwongera okuwagira ne music we tumusanga we shall get time we host you one on one nsaba bana Uganda n'okusingira ddala aba Westerner kubanze bawagizi bange kyobola nayimba olunyankole ngale ndi omusajja Muganda nsaba buwagizi bamwe bweyongere especially banoonya akayimba ke bayita yamaawe nina oluyimba olulungi ennyo lwengenda okukola concert omwaka ogujja mu Lulinde mugenda ddula tukunoonyoze wano omusheshe oba wamuleseeyo waka olina gwoleseeyo waka ndi mu kuyiga lunyankole nina ofuna omusheshe tweyanza nnyo Aizon T webale nnyo webale okutukuba omuziko gw'amaanyi ndi Beyazini ZJ Serebu Wambara. Today is Chris Evans concert kandi tuba tuli okuweereza buli kimwe kikutambula. As I speak right now Chris Evans is setting to go on stage. Serena Bata ne waliyo Martin Fashions yabikola of Savage n'abaana nkwata kamera.
Nyensulo y'emikisa gyange serakuzannine yakikola sijulenga kamukamawa nina omukisa gwange mu kibuga ne mu kyalo teri ddogo kyendi ndisirayirize teri kyakulwanyisa kyendi kinalaba mukisa ibana nempulira singa si mukama singa ebintu byange byonna bulu singa si mukama singa ndiruddawoba singa si mukama singa ebyenfuna byangera bulu singa si mukama yoba nandibadde wanze singa si mukama ebyensi byandimazemu abasheshe gye muli yamawe ijolebo musheshe yamawe ijolebe washanana yamawe ijolebo musheshe yamawe ijolebe washanana pulo no wataga ngeza bongeza akachi kadeya akachi ngasibawulira mama bulamu yogero beri ekibulamu kube wange sikubanja yogero kyembulamu terese sasa bulamu tolina munange ekibulamu toli kikumi ku kinakyo okujjako ffe bikakeya nga sibawulira bakyala mwagala ki nga sibawulira byonjagala Uganda ginyumiza eringa America bino byonjagala kubinyumizaako ne exi mwana kwe bino byonkola ogenda kumeza amalala munsonyiwa okweka bino oli exi teyabinkola amma mutusonyiwe nabuyafo kibakuba ate lindako katandika butandisi sinnaba kulira zewenjagala njagala ate sikwekaza ensonga bikola ne mu pabuliki ebyange byosi byange ako kakyali mabaga katandika butandisi sinnaba wanyimpulira mama bulamu yogera obeeri ekibulamu kube wange sikubanja yogera kyembulamu terese sasa bulamu tolina munange kibulamu oli kikumi ku kinnakyo okujjako bebikakeya abakyamwagala ki nga sibawulira ijje kaddeeyo bi muli bulungi munandigidamu eri abalina ku mazina muli mutya muli mutya muli mutya muli mutye muli mutya muli mutya muli mutya muli mutye yenze ayinza otyo wamwe yeddira sipese agala okwetya bw'oba tozze kusanyuka oli mu kikoki kyamu oba tozze kudigida gabi oli mu kikoki kyamu oba tozze kunywamu kuli oli mu kikoki kyamu I got you one chance to live this life. Mbabuze munaziramu lwakyo njaye basanyukira ne wezinga ng'ali kulumbe lwakyo njaye basanyukira ne wezinga ng'ali mulumbe gundi awo beera ng'agamba n'ogenda mulumbe okusanyukira lwakyo ntwala munaawu twakusaba ebyokunywa muwoleza lindako awo beera ng'agamba timwaze kulambula jipu lwakyo lyezange nga tokimanyi tonfeeko gwe awo beera ng'afudde akalulu kaliwo abanyumirwa mpulire bw'oba tozze kusanyuka oli mu kifo kikyamu bw'oba tozze kudigida kuli oli mu kifo kikyamu bw'oba wazze kudigida kuba akalulu nkawulire bw'oba wazze kusanyuka muyako bw'oti nkulabe bw'oba wazze kusanyuka digidamu epeweege
ki ebbala tusanze kutta ebbala n'abataleka mata tuzina babiri babiri si byakuswala ensonda badanga eri ku kizigo amazina tuzina munyigo munyigo tokwata kwono omukazi wawisi bwemukwata ku kabina kiba iri tuzina nga babuuka ssuuku nabo mwana isazi kakondo ijjenda tumenye migongo atalina kyakunywa kulaba nga kisemba oluma bw'oba tolinamu bw'oba nga waweddemu tulage tunyumirwe tosumwa balya sente zaawe bw'oba tolinamu bw'oba nga waweddemu tulage tunyumirwe tosumwa balya sente zaawe eri abalinamu balabe baba badigiramu bw'oba tolinamu nga waweddemu tulage tunyumirwe tosumwa balya sente zaawe kati nabono lekaleka musomere azungazunga tulinye ne kubigere atume ayagala tumubuli alina ngatto yagize muluka oyo tagonya mutwe ukwezina mutolinda bide mbabazole yamukube mutwe mugambe nti yakwalulesi waitasembela bakirasi bakawa bimabi laba mazino sukula mazino sembere no bibakweka kwamikweka anyumite mutala atagula kulume mubala luma bw'oba tolinamu nga waweddemu tulage tunyumirwe tosumwa balya sente zaabwe abalinamu muli luddawa kampulira obugalo abanyumirwa muli luddawa abanyumirwa muli luddawa nete munampa vaibu mulina akazina nete munazina nikukolo wanji okay olwaleero okusula mu ngato abaza okusula mu ngato muliwa yimukodigide yimukocyakale yimukodigide spesegene bukabukamu kagende mu kidongo nejjago zinemuze nejjago nywemuze nejjago wamma gende mu kidongo nejjago zinemuze nejjago nywemuze nejjago wamma mu kidongo abaana besala obukwe mu kidongo abaana banyonyo amukoona patuna amukoona tafuna amukoona akalulu kayiwampulire kagende mu kidongo nejjago zinemuze nejjago nywemuze nejjago wamma kagende mu kidongo nejjago zinemuze nejjago nywemuze nejjago wamma kakuba kidongo sagala manja wamma bakyala mudigide bakyali basu abakyala muli wambalabe akalulu ekidongo kitawuke ekidongo kitawuke kyakala endongo wesalire ku ndongo salamu ku ndongo kola ekyakusasuza digidamu ng'okyasobola waliwo akadde nga tasobola kagende mu kidongo nejjeko sinemuze nejjeko eri abaza okwejjako stresi bubirako ng'onyumirwa bubirako ng'ompagira ab'embalala abanjagala akalulu akansibula sibulako ng'ompagira bukabukamu sasagenda bukabukamu bukamu erabaniza zange ofunye vaibu
kulukuta seleketa kulukuta ningale kale nina mani noza kuchiriza ngo nina mani nina mani noza kukakasa ngo nina mani